Kyenkana wiiki eno yonna tuzze tukulaga abantu ab'enjawulo okuva mu byalo eby'enjawulo mu Mpigi nga banyiga biwondo ebyabatuusibwako abantu be batategeera. Kati nali nkutte bwente essimu kuba kwe kunkuba ekikonde eky'amaanyi ennyo guno omukono guno ogwa layiti. Bano baakaziwako ab'ebijambiya olw'okozesa ejjambiya okutulugunya abatuuze nga n'oluusi babasaba ssente. Essimu nali ngikutte mu ngalo ne baginjigyako, nalina ssente mu mpale nazo ne bazinzigyako. Kati olwaleero okusobola okutema empenda buti abayinza okumalawo ekizibu kino, omubaka wa pulezidenti e Mpigi Sarah Nannono wamu n'ab'ebyokwerinda basinkanye abakulembeze ku byalo. Mu lukiiko luno olutuuziddwa ku kitebe kya disitulikiti e Mpigi, bassentebe b'ebyalo basoose kuloopa eri abakulu ebibatawaanya ku byalo byabwe. Ebizikiza bisuuse mu bitundu byaffe, ebisiko bisuuse mu kitundu kyaffe, okwemulugunya mu bantu nga bagamba nti abantu abatema abantu bampi bwe bati, ne bagamba naye abo abampi si bakongo. Ebijambiya ebiri e Mpigi bye biri eby'e Masaka. Bano beebuuza lwaki obumenyi bw'amateeka naddala ebijambiya bituuka nnyo mu biseera by'okulonda. Naye lwaki ebijambiya bijja mu buli luutu gye tugenda okulonda? Wano RDC avuddeyo n'ebiragiro eri bya ssentebe okuyamba okukuuma emirembe ku bitundu gye bakulembera. Mugambe ffe ekyalo kyaffe ebbaala zaakwo ziggalawo ssaawa 6 oba 7. Make it a bylaw. Bwe mugimekinga ze bylaw egende ku LC2 egende ku LC3 oba mukiraba mukimanye nti eryo ly'etteeka erifuga ekyalo. Era bakubiriza bulijjo okumanya abasenze bajja ku byalo byabwe. Ssentebe alina obuyinza obukwata omuntu ku kyalo ng'asaalimba gw'atamanyi n'amubuuza owange olagawa obeera wa. N'abaleekanya ebizindalo mu batumbi budde bawereddwa. Tusabye ku luno bakkakkanye ebudde bakolerako ate n'ebidongo byedaddira wansi oba kisina kindi bagire nga bayimirizaamu okuwoganya ebidongo. Okusinziira ku poliisi, abantu 13 be baakakwatibwa okuva ebijambiya bino lwe byabalukawo. Abateeberezebwa abamu embwa yatuyambako, abalala baabalaba, bavictimu baabalaba n'amaaso gaabwe. Mu kwongera okunyweza ebyokwerinda by'ebitundu, abatuuze nabo basabiddwa nnyo okolagananga ne poliisi.